N'olwaleero kanziremu okukkaatiriza ensonga ey'okukola omulimu ogusukka ku gumu oba okukola bizinesi mu mirundi egisingako ku gumu n'ogigaziya. Nze ndi musomesa era nga bw'ondaba wano ndi musomesa naye nembeera n'ekiwayi ekinene nnyo eky'obulimi. Kati ngenderedde nga luli bwe nabagamba embeera eriwo mu by'obusuubuzi. Abasuubuzi abasinga twesanze nga embeera yaffe enyigiriziddwa nnyo. Bw'obuuza kati abantu abali mu bizimbe abali mu mayumba ekiri eyo nayo kifumba mutuku. Bw'onoobuuza buli muntu yenna yenna gw'onoobuuza omuntu asaanidde okuba nga ogaziyanga nnyo embeera yo nga bw'osaanye nti kino bwe kiba tekitambudde kino ne kigezaako. Kino njogera eri abantu abakulu abalinako we batuuse abeesobola, naye ate ne nkiyongera okukikkaatiriza nti ate ku baana abato ate kummwe kyalisuse. Ndowooza bwe kuba kwebaka ssaawa abantu abakulu kati tutuuse, nze ntuuse mu kwebaka essaawa 8 n'okuzuukuka ssaawa 3 oba 4. Naye ggwe essaawa ndowooza ennene z'olina okwebaka ziri wakati wa 4 ne 5. Oluba okuva ku mulimu guno genda olabe ng'oyiiyaawo akantu akalala yitira ka mobile money ko. Wakati olwaleero ngenda obbalaga ekintu nze kyenkola gamba nga eky'obulimi. Kati kankuwa eky'obulimi. Bwe mwandabira nali emmwanyi nninga azivuddemu kubanga nina emmwanyi, nalina emmwanyi nnyingi nga acreage nene. Emmwanyi n'ensalawo ezimu zikendeezaako kubanga zaali zitandise obutakyanfunira era tezanfunira ku mulundi ogwo kuba nalina emmwanyi mu bifo 8. Kati abantu be nasinikangayo zinoga ng'oluusi bazeenogera ensimbi ne bazeetwalira. Bo bwe bataazinoganga ensimbi ne bazeetwalira nga n'abantu b'oku kyalo bazitwala. Nendaba nga nja kufuna obuzibu bungi nnyo n'abantu. Gwe naasiba abaana b'abantu bameka ku kyalo. Konze emmwanyi awanyowaawo ezindi ewala era natema era nensigula emmwanyi acres ezasukka mu 35. Naye era saakiggalawo namanya nti emmwanyi omuganda kwayimiridde. Ne neesanga nga ezimu nzireseewo era omuntu okubeera strategic ng'opulaninga bulungi kiyamba. Wakitegeddeko nti kiro y'emmwanyi kati eri ku 3,350 mu kyalo. W'oginogera bw'oti nga n'abazinoga bo bagamba nti mwe mulina okuzeenogera kubanga obubbi buzisuseeko nnyo abantu bayitiridde okuzippa olw'okubanga za bbeeyi nene nnyo. Emmwanyi bwe yatuuse ku 3,350 nange nagyenyigiddemu. Nagenze bugenzi mu nnimiro yange nange waliwo ezinninaanye n'awaka nga nteekako n'abaana nga mbagamba mbalabirire nga batandika kunoga nsawo za mmwanyi. Buli lunaku babadde banoga ensawo 6, 7, 8. Kati tunogedde kumpi wiiki 3 tunoga. Ate nze sizikaza nnyo kuzirwisaawo awo kubanga ne wuunoozikaza kati nga ffe ozikaza ne bajja ne baziyoolera mu luggya. Kati ekyo byebyokulabirako byengezaako okuwa abantu nti emmwanyi tusaanye nazo tuzeenyigiremu. Kati bw'onoomaliriza emmwanyi ogenda kundaba nti ng'ovudde ku mmwanyi ndi ne mu nsuku mu matooke. Kati omuntu bw'anaakubalira ennyo emmwanyi mutuufu. Naye kati eno ekyalinyisizza ebbeeyi sinnakitegeera oba omuzira gwakubye Brazil oba butiti bwe bwasusse obungi. Kuba emmwanyi ebadde ng'etundibwa 500-600 eno embisi 600 ng'emalira eri ku 1,000. Naye kati okubanga eri mu 3,300 kyewuunyisa. So kisaanye okusanga nga ebbeeyi eyo nejja neekusanga ng'ozirina tozitemanga zonna n'ozimalawo. Naye ate tosaanye kubeera ku mmwanyi zokka kubanga emmwanyi bw'ebanga yeekalubye ng'ebbeeyi egudde ate ekitooke kyo ne kikujuna. Kati awo ojja kwesanga kati olaba olusuku lwange lunene, nina ensuku era nze am one of the most proud people in the Central Region. Omuntu asobola okutema amatooke mu lutema lumu enkota 4-5 mu wiiki. Nentikka loole ya Fuso namba nengitikka nengireeta Namugongo neyeetambula muno nembeeranga nange ava Embalala. Abagasinga baagakima nga wakaawo. Nange nembalamulira 2 n'ekicweka 3 n'ekicweka 4 n'ekicweka. Kati abantu tusaanye okutegeera
eri abantu ababonaabonera mu arcades omwo naye nga balina ssente miliyoni 8 akyasuubula China musajja akuze ali ku nnyonyi abonaabona lwaki toteekako ssente z'okwo mu bulimi n'obeera ng'olinako okwo woowummulirako okwo essente ne zikusanga awo gwe teebereza kale emmwanyi nga bw'ogiraba n'oteekako olusuku nga bw'olulaba ate olusuku nze siruteera awo emmwanyi ziri miti ate n'emiti olwo era nagyo gijja kkula era nagyo ngikolemu bye njikolamu bwe mmaliriza emiti egyo oluusi ngitemamu amanda n'engokyero ojja kugalaba gaago bwe mmaliriza ate n'endooka ngenda n'ensimba fruits kati ensujju nze mu mmwanyi nsimba zezinsaayira nsimbamu ensujju ne zitambula zizigenda zinkuumira ennimiro yange ne ziginsaayira oluvannyuma nenzigyamu ensujju nenzigabira amasomero nenzigabira emizikiti nenzigabira abantu bonna abagadde n'endala nenzitunda naye waliwo abammanyiira nga ajja bagula akamotoka kalama 35,000 muba katwala nakawa nimbagamba muzirekeewo azigabye aba asinga so ebintu tubigabanyeemu nnyo tokola kintu kimu kasooli mulima kasooli wuuyo mulabe kasooli wuuyo mulima mulimira ddala on large scale omu ne muli ssente zange omulala ne mukaza ne mukuba ne muteeka ku zifusa ennene zino zimagulu 10 ne zigumutwala paka mu World Food Program kati tolaba nti omuntu oyo aba agaziyizza nnyo obwongo bwe n'abeera mu mmwanyi n'abeera mu matooke n'abeera mu vegetables ojja kulaba cabbages ennyaanya tuzirima waliwo olumu lwe twalima ennyaanya okumala emyezi 6 ne mutabani wange n'abeera best farmer nga tutunda kuba twazisimbira mu different stages ekigendererwa kyange obabuulira kino kyekiki nti abantu abamu tuzuukuke omulimu ogumu ate gwogumu taliira ate naddala abantu abakulu abalinako ku busobozi mugaziyeemuuko embeera zammwe bannange temwesiba ku kintu kimu nti nze nazimba ennyumba zange ez'abapangisa namala nze nagula shares zange mu MTN namala nze nsuubula China Dubai Indonesia Turkey bwe banaasiba bwe bati nti ennyenye tezitambula mutuula bwe babagamba nti kati omusolo gw'engoye ziva ettaka tugwongedde tukaaba nze omu kubakaaba kubanga nga amasuuti gaagano ngambala era ngalina era bwe bagalinyisa nange mpisibwa bubi naye kati issue eri nti nno abantu basaanye okumanya nti tuteekeddwa kubeera nga oli musibe oli mu buwambe okukola omulimu ogumu obeera mu busibe obeera mu buwambe nze kati ndi mu office bwe naamaliriza bwe nti enkyalo ebadde bwe maliriza bwe enkyalo ebadde ngenda gimalira mu nnimiro yange bino byonna nkulaze emmwanyi nkulaze amatooke nkulaze ennyaanya fruits vegetables ente zo nina ente be baana baliwo amata ntunda ennyana nina obusa nina then n'ensembyayo ne lugogoma bizinensi yange esinga obunene miti naye ebyo nabisobola ntya oba mbisobola ntya kwewaayo abantu abamu twasalawo mu myaka gyaffe giri productive osooka ebintu ebirala byonna obizze ku bbali oteekemu amaanyi g'omu bintu by'okola bw'ona obimaliriza otandika okunyumirwa obulamu bwo kati nga nze wendi weetuulira w'oyagadde weegulira ky'oyagadde weetambulira w'oyagadde weekolera ky'oyagadde nze teriiyo omuntu asobola kunsibira mikono mabega eti emmwanyi zo zituulira ku musi kale teeka emisolo gyo abantu mbabuulira kino nkibakakasa kiba kizibu nnyo gavumenti okuteeka emisolo ku mmere kubanga bwe baterabangako okwo ng'abantu bakyamuse ekikola ekiteeke kawunga kati akawunga kaako kasooli wuuyo tumulima kati nalimye eka z'akasooli kumpi 40 gwe njagala atikka konteyinayo engoye enkadde oba ey'obutivi bwo onenkanenkane nange owa eka za 40 ez'akasooli ojja n'okaabira ennakawa oba ku booda oba buli wamu naye ow'akasooli bwe mbanga ebbeeyi ntono
nga mukola musaire nga muli sente zange. So sigambye nti abantu muve ku busuubuzi oba muve mu ofisi zammwe, mbagamba nti abalina kye mulinawo mukidiversifying naddala ng'okuze tolemera mulimu gumu oba oyagala oba toyagala toyinza kulemerayo mu busuubuzi. Kiki kye mutalabye ku bantu ababadde abagagga naggwedda nga kati ebintu byabwe byonna bigendedde kuwa nnyondo. Nga waliwo wempize sijja kukyokera n'emmotoka z'envuga muzimanyi naye ntunudde mu showroom eyo this morning traffic abadde mungi amasomero gawumula ntunudde mu showroom ya Mercedes Benz sirabyemu wadde akagaali sikyenyumiririzaamu naye nze embeera eyo bwe ntuukangako ejja kunsanga nga nzizeeyo ewaffe Nabalanga nga nvuga akagaali kange nga neerimira emwanyi wange. So tumanye wa the backbone buli kintu ekikutuukako wa gy'olina okudda. Tulekeraawo ebyokulowooza nti batunyigiriza bakoze kino tuddeyo wa gye twava. Omuntu ngowa abo abakulu emyaka gituuka nga mmanyi bangi nnyo. I wish I was at liberty okwogera abantu abakulu naye abantu bangi nnyo bemmanyi ku myaka gyabwe egy'obukulu abedidde obukyale wabwe bewumula ndowooza Peacock tajja kunyiigira kubanga taliyo ebbanga lye erisinga Peacock factory teyagerekawo wali taliyo mukyalo. Sekalaala wuyo mulaba my idol. Sekalaala taliyo ku faamu. Ekintu wosobola okuwummulira n'emirembe n'abakujjanya n'abakugoberera nga we bakwasiza watono. Simba emiti gyo kisozi muyinza okuba munoonye temulaba ali mu bibira bye. Yaŋŋamba nti singa namanya gwe mwana gwe kyewamanya nga nina emyaka 4 yewe yabeera emyaka 8 oba 5 singa yamanya nze kye namanya ekyokusimba ebibira naŋŋamba nti yalibadde mugagga muvundu nnyo. Yagitandika akuze naye kati kyekintu kyawulira nti wano nsobola okusibirawo oko obulamu bwange kubanga malls na buli kimu amaaso agabitunuulidde mangi. Bannange mbakubiriza tudde gye twava. Waliwo Omuwarabu omu wa UAE eyafoundinga Dubai bamubuuza nti Dubai ogiraba egenda wa maaso n'agamba bajjajja baffe baavuganga galamanga camel endogoyi ffe tuvuza amamotoka batabani baffe bali mu 4-wheel bavuga balina mu manyonyi tujja kumaliriza tuzzeeyo mu camel. Kyekyo nange kyembabuulira ne bwe tunaawo Uganda ne bwe tunaatambula ne twetooloola tutya olw'okuba yeeno ensi Katonda gye yatuwa tujja kumalirizanga nga tuzzeeyo ewaffe mu kyalo mu kulima we wasinga emirembe. Eyo emesegi yange.